Fe amanya nze Haji Abe Mchibi omanyi waliwo kyobadde nerabidde okwanjwa amanya nze Haji Abe Mchibi era ono munnange nze Florence Yiga Sekamate Grace mbadde mulowooza nkyali civilian siri civilian neri ndako batugambe Mecca waliyo sente waliyo ekibbo buli agende tewali sente naye buli agende Mecca buli afuka haji automatically agaggawala simanyi waliyo sente waliyo kiki waliyo emikisa waliwo ebifo wotuuka n'osaba nga Katonda akuwulira butereevu kati kyoza bwe nakwesigamako bwe nti njafunange nakati wano kyosaba kyonna nenkikusabira okifuna nze njagala sente twogera ku Delta Natural Mineral Water netugandige mazzi amalungi getunywa amazzi aga Delta ojagala bamu enjawulo mu mazzi amalala era ganywe buli kiseera kubanga go is better for your life tawelabira Kaswa Home Baking Flour yengano gye tukozesa Kaswa Home Baking Flour ekolebwa Ntake Group of Companies eri kampuni yaffe badde mu byokulya okumala emyaka gyonna emanyi ebyokulya byammwe webikolera naye nga Kaswa abamanyi okubakinga abamanyi chapati ennungi bakozesa Kaswa omulembe guno abaana bawumudde njagala twogereko ku baana naffe ng'abazadde tulabe wawe tulemereddwa ne wakiteekeddwa okukola abaana bawumudde naye waliwo school of thoughts nyingi waliwo abalowooza nti abazadde tulagajjalidde abaana ne boonooneka waliwo abagaa nti ate abazadde abamu tuli bakambwe nnyo abaana tubagaana okuba kye bandibadde mu myaka gyabwe ng'abaana waliwo abagamba nti nno amasomero tegatuyambye emirirano tegituyambye abazadde abali basingle mothers nabo balina bwe batutte single parent nabo balina bwe bakuziza abaana mu ngeri yaabwe nga omwana mulenzi naye ng'akuza engeri ya kikazi nwabawo omusajja nga yakuziza abaana be musajja yakuziza abaana bwe ate musajja abaana bawala bakuza engeri ya kisajja ne boonoona abaana bingi abaana omulembe guno dimansi zaabwe zanjawulo okusinga ku gwaffe waliwo abantu abagamba nti no nedda omwana nze ekyo kitange yakinkola obulwaga nti ate ekyo kitaawo teyakikukolera kubanga mulembe tegwali gwakyo Katonda bw'okanya mwana nti waliwo abantu abakayana essimu omwana essimu agimuwe ku age waliwo nabadde ku ssomero ly'omwana abapifo ng'abaana bazze mu pifo nga balina essimu badde n'essimu babadde lwakuwummula nga balina essimu anti nkubuulira kati waliwo abaana nga bwe bali kati ennaku zino waliwo abaana ekifo kye bakuŋŋaaniramu nga wali ku Acacia balina bwe babeera era ensi yonna ekimanyi bwe babeera tulina kye tuyita prom abaana gye balaga ndooza waziraba prom pate bakola pate zibeera mu bifo bya bbeeyi ku nsomero baba bazikoze bajja ne moroka ez'ebbeeyi abazadde baziteekamu ne ssente omwana omu prom ayinza okugenda ku prom ng'amalidde mu bukadde nga 5 omwana omu naye gyalidde embere simanyi bwe muli kati tulina kye tuyita suralist mwagiwuliddeko naye etambula bweti suralist ngega nti balina list gye bayita eri suralist kitegeeza sure nga bw'ogamba nti teeka ateeka okukola anti sure ffe twamanyira sure kati neno suralist be baana abali sure nti kati batuuse okufuna embeera ey'ekikulu to have sex bali sure nayo list gye ebyo byonna bihappeninga abazadde tetulina budde tuli mu mizannyo tuli mu bidongo tuli mu ofiisi tugenda okudda wakanga everything has gone on TV naye nakyeyongedde ate oli agamba nti ate omwana bw'otamuleka kulaba TV ate nawe oyingidde mu ddembe nate n'omwana okulaba TV ennyo nakyo gyekiri tukuziza abaana abatamanyi mulimu n'ogwo omwana aga nti ye njagala gwakyo guyiga I can employ a maid I don't need one simanyi kufumba fine I'll go to KFC and buy something to eat uchaba sakamanyi kwoza and there's a washing machine so mulembe ogwo bwe guli what's your take tekisize kwonoona abaana nga ddembe lyabwe ekintu ddembe nze omwana eddembe lye fine ndina bwe likoma naye nze sigenda kisukulumya nti omwana alina eddembe lye no oyogeddeko nti abazadde baba bize nga bakola ffe mama wange yalinga akola ne taata wange yes omwana yebba n'agenda n'akola kakoze n'akomawo naye wadde baakolanga naye ng'omanye etteeka ewakali bateeka ekitali mu bazadde bakakati omuzadde agenda okukola n'agamba omwana here's the money n'amulekera sinamugamba go wherever you want take your friends out aiwa nze ekyo sikikkirizaako nze mama wange yali mukazi mukambwe nnyo nga gwe omwana teri kyeweesalirawo and I don't regret okitegeera ekisinza okwonna abaana b'ennaku zino ddembe lyabwe omwana yagenda n'ava ku ssomero olumu n'awummula nyina namubogole of course alina kye yali akoze nyina namubogolera mwana namugamba mami
next time don't do that kusomera batugamba we have our rights and you don't have to shout at ani kuogambe ebyo ositegeera omanyi ebintu bino byonna bize reciprocating nammwe abakyala embeera yammwe nga tuli awaka ekyuse nnyo ereetera omwana okulowooza nti ekyo kyokola kyekituufu naye kyakola alina ku reciprocating ekyo kyokola kulaga alina kweyisa nga gwe bweweeyisizza beera naawe omwami ajja kugamba komenze tomboggolera nze ebyo tomboggolera omwana ali wali alaba kati gwe muboggolera omwana agaloka naawe tokikola so naye embeera yaffe awaka ffe ng'abazadde engeri gye tweyisa eyina ekifaananyi kyewadde mba omanyi bagamba nti oyagala okumanya amaka g'omuntu bwe gafaanana laba baana be omwana kye yeeyisa ebweru wali ge maka gamaka omwana bintu kyona kyakola ge maka naye abe kati ge maka naye n'amasomero oba olumu galina otuyambako nze kino kyapeninga ku mutabani wange nagenda ne mugamba alina we yayera obubi ffe emirimu tugyekolera twalekerawo okubeera ne bamaids ng'ali mu primary 4 lwansonga nga njagala agraspinge njagala ayige amanye nti muntu munsi akola emirimu atoba kati lumu ne mugambako nti wano ng'oyezeewo obubi ne mubuuza jokingly ti ku ssomero temwera omanyi kyeyanziramu yaga ours is not a UPE school where is it written nti okwera okulongoosa kubeera mu UPE kati obunafu buba bwani buba bwa ssomero abakibateekamu this is not UPE that you're not supposed to clean anywhere oba ffe abazadde nze saagala kugenda ku ssomero nze ssomero obuvunaanyizibwa bwange ku ssomero oddidde responsibility yo gisudde ku ssomero which I think to me is wrong abaana obudde obusinga babumala ku ssomero tunula tuve ewaka ku abaana basinga bafuluma 4 am bwe mumalira okutambula yonna offices zammwe abalala bayitako mu mabaala tebannatuusa banaka nga ssaawa ziri 3-4 nomwana nakolako mwaka neyeebaka kati obudde obusinga bumalawa kyemba ngambira nti essomero nalyo lirina okutuyambako a bigger percentage. You are not going to combine two things ku ssomero academic combining academics neze empisa zammwe kati mwe abazadde mukole empisa zammwe tuzikoledza abaana nabo bakole kiri n'essomero likole kiri time ya school kati ntandikidde ku kyassomero lwa nsonga abe naawe okimanyi bulungi nnyo nti abaana bo obudde obusinga bamumala ku ssomero kabe kasinge bw'oba tokedde kuddaka nga siggwazza omwana ku ssomero oyinza n'okuba omulabako katono mu wiiki omulaba ku makya n'obutamulaba nga bamutukezeza ne bamututte. I was meeting a group of interns recently naba interns mbadde nabo ku radio bonna these are university tertiary institution guys bonna bwadde bajja mu office yange they don't knock pwa oba oyinamu omuntu oba oyinamu nti nayimyaga ndese report yange ogisigning no I try to teach them now that is a matter of etiquette ani asomesa ekyo ssomero oba gwe muzadde charity begins at home I know that abaana bane awako omwana amalawo emyaka 4 free to school kakati ejeena basics ezitandikibwako okubuuza kuba abaana abamu atambula amasa naye nze era nsigala nnenya amasomero tegalina kigatuyambi tegateekeddwa wuliriza tegateekeddwa yes n'amasomero galina otuyamba much as be basinga obudde n'abaana bano ffe twasomeranga mu myaka gyaffe well abazadde bakolanga omulimu gwabwe naye nze nzukira twasomanga ne bakuyigiza n'okuluka omukeeka ne bagamba bwoti bwotegeka emmere ku ssomero much as neka obikola okitegere kati ekintu kyokwera wuliriza ekintu kyokwera si kya UPE omwana mu training amanye nti wabeera wakolera alina okuyonjaawo essomero lwaki awamu tusobola dibulaminga gendayo class time nti between saawa 4 to saawa 6 olabo b'essomero tolisanga lyonna sirifu kitegeeza bo kye babagamba bakiwulira era obasanga balekaana between 7 to 8 bwe baddayo mu bibiina era osanga essomero liri quiet tutegeraganye bulungi kaakati awaka gwe bootegera nti waliwo problem genda bazadde baffe bebakanga ku Sunday owumulemu bwoti owulire embeekuule n'ebeera ebweru naye baana bagamba nti mwe babagambe muveewo bavaawo kusembera naye ne baddamu embeekuuli kati awo then essomero welina otuyambira ddala bukiri abaana babateekamu nti UPE yeyera bekitegeeza bakiwulira oba banja results omanyi leka kunyonyola ekintu kimu amasomero gano tugaawule okuva ge bayise aga UPE tudde kwogana akaseera paka ku international schools nasanga omwana ku international school omukyala yali ayoza bintu omwana n'amwesibako
najja n'akwata ekikopo akole ki akyoza omukazi n'amugaa no omwana n'alemerako headmaster bwe yamusangira n'agamba ekiki omwana asoma mu international school omuzeseza ekikopo omukazi bamugoba okifuna bulungi kaakati amasomero agamu waliwo byogabanja nga birala nnyo kati waliwo amasomero nga go ne bw'otunulira mwana ng'ali mu P5 bo strict academics bw'anaabeera nga yettise mundu omwana akwata agatabo n'omulanga alina bwati kaakati bino ebimu nga bagamba nti ffe mwatutuma results temutusumwa na byampisa zammwe kati mwefire kuki ku baana bammwe kubeera omwana ne bwanamugoba mu ssomero eryo agenda kudda wuwo gwe ng'omuntu gw'olina okutandikirwako kati bali mu holiday baabano naweera bali ku ssomero bakajja katulabe nkubuli ate olidoziraba omwana adda holiday n'akugamba mami baatugambye tulina okuŋŋanya wali tukole holiday classes era still whatever. I still say the buck starts with you. Yeah, I know. The buck starts with us as parents to take care of molding abaana baffe at least tuba with the basic essentials of life. Etiquette. Nze kyensinga obukulu omwana okumuyigiriza obuyigiriza tambula butimes olaba abaana abayimirira ku nguudo n'afuuyisa nga tafaanayo nti what is going on. ate omanyi They don't care. obuzibu bwe naffe abazadde bw'oba oyagala omwana afune that etiquette you're talking about especially mu kisenge kyo okukonkona tandikira ku kikyokonkona. Of course, yes. abazadde tetukonkona bisenge by'abaana which is very wrong naddala omwana ng'afuuse teenager anti agamba ne mami ayingira buyingizi ojja kwesanga naye waliwo obuntu obutono ennyo abazadde bwe mukola ng'olangangana ng'omuzadde ogwo okunaaba n'omwana wo okiraba ng'ekitono kubanga gw'oyagala okulaga omwana nga bw'onaaba n'omwana we onaaba otya n'omwana we okkiriza otya omwana abazadde there are things at home n'omwana wo omulenzi omwana omulenzi byakubireta nasula ate n'omwana omuwala yasula atya nennyina nga 15 omuzadde atuma omwana n'amugamba gundi geetera ekintu bwe kiti ng'ali mu mpale yeekolako ayambalirako omwana n'abimuleetera omwana oba omulaze eki we are not giving these kids our right ebintu ekituufu so ffe nyini ffe tubayigiriza ebintu ebyo byonna bye bakola ffe tubalaze nti okwambala kubi nze nali mbaddeko ku ssomero erimu nga ly'abalenzi ng'omuzadde bamugamba tolina bw'oyingira ng'omukazi ayambadde akapale kakoma wano nga yakiraba it is okay n'ayomba what kind of school is this bamugamba nti n'essomero ly'abalenzi tosobola genda ng'oyambadde bw'otyo paka abazadde ffe nyine otwefuulira omukazi ntumuga don't do this fuluma ng'omukazi ntumuga sibako akantu n'agaana n'agamba I'd rather go back naye omwana wange nze ndaba nga mbeera bwe nti omwanaaba oyo tebamukolerangako kanaaka waliwo parent yajja ng'ali smartly dressed naye lwakuba olugoye lwali lumumazeeyo nga bwe yakula naye nga luli yayita ku dormitory y'abalenzi nebagala omukamanyaka omusajja naye nga yali takunamye naye nga yali lyakula bwati bulungi nnyo ate kaddomu yamwana we era kiba kikyamu kubanga omuzadde okwambala nga wena you're exposing bwaba wakulira kinga nobanga ali obwere no tuyina engoye zaffe zebe biteteeyi nga kawanvu bwe kati nga she was smart nga n'enviri zazitadde bulungi naye abaana abalenzi bali unpredictable kankumulire omulenzi yenna omusajja yena kasozaalibwa ng'oli musajja oba musajja era endowooza yeba yakisajja and members of the opposite sex will always appeal to you in one way or another it's only natural era tolina musajja gujja kukinenyeza naye abaana baffe tubategese tutya for that abaana abo balaba bw'omulemwa gwe okumuyigiriza by'oyagala tosuubiranga mulala bimukuyigiriza okujjako ng'olesa ate ensi yebe mukugunjulira oba okitegeera bulungi kati waliwo ekintu ekimu edda nefujjo lyaffe nze nasibako ku nviiri naye muwala wange yazinsazaako nga naye asiba nagenda ku ssomero n'abagamba bamugamba akuba ekifaananyi kya taata we nekyamama febe n'atusaako eno ne bamugamba dadi taba nanviiri n'agamba n'agamba tica n'asaza makisizo bwana n'anyinga teyamusiriki mba ndi awo nga nzija omukima kusono nga ngamba dadi bakuyita mu kirasi omwana ba yakoze eki nenda neeyagala olwatuuka mu kirasi nekavaane ka So a good example
example No, it goes back. Nze back ntagala giwaffe bazadde ffe tutawadde baana tulwanira mu nyumba nga balaba ku simu Twevuma omwana nga asobola balaba. okumanya nti katuyogera na dadi we omuvugo omuzaka n'akubira essimu dadi mami yabadde dadi wakatona ekyuse bamanyi ogamba mami oyo dadi bwatyo ategedde alaba toni ffeffe nyini abazadde ne tubona nitutuuza abaana okiraba kitamu oyo mumulaba kitamu oyo mumulaba n'ogera taatawo ebigambo bwe biti omwana akula ekyo kyamanyi omwana akula nga kitaawe nemufuna ekyokubiri omanyi waliwo moment omuntu gyatuuka leeta awaka regardless of wadde nekizibu batakoze eki abantu bali mu okumanya nti waliwo ebintu nobyogerera oli oluyingira omwana ngaakutunulidde bwatyo oli naamala ddamu oluyombo olusibuka awo tomala kupima oba beebase oba bali awo bakulaba oba obadde omutumi aleete mazzi buli kimu n'olyoka oyogera ebigambo naawe kenyininyini enkyaga bakudizaayo katonda naamala kuvaamu n'omala obanga omukyalo obadde onywa ku mwenge tonywa genda obuuze bubuuza nti banne banga nti omukazi anywa omwenge abeera omukazi anywa omwenge kati abaana ono omukazi maama waabwe anywa omwenge atuuka nabo n'abamalako emirembe kati waliwo n'obwana obulenzi bukula buyiga ate tewali kubanga ekintu kino ekya puberty oba whatever it comes adolescence is the word when it comes it's natural kijja ffe tulina okiwamba abaana bagayidinga ne tubaga nti kiri kino omuguno omulembe we gutuuse tetuteekeddwa kulekerawo kutya kwogera n'abaana kazibe ku nsonga za sex and whatever we need to talk n'abaana bano tuba preparing for life nobabulira nti kino omuzadde yenna kasita otandise okukitya nobody is going to do it for you taliyo oba olwaleero ekyasoose okufa I hardly think it wakyaliyo n'abaana babatumya nti bannanga abaana bampereze mu holiday mbeere kuko nabo buli mbuzi yafuuse eri ku nkondo yayo abaana bononekera mu oba okifuna bulungi kati waliwo omukwano gwange alina kitooki kikola mu ministry ya works kyafuna bulungi kisajja kirina ki n'eddembe lingi ewaakyo naye ono alina waayagala afugemu ki abaana be lumu ngagamba wenudde genda omwana yagenda wayita ennaku bbiri amukubira okukomawo nga ng'ayagala okuddeeka ng'ayagala eri kakati lumu n'agamba nedda n'agenda amukimeyo bwe yatuuka waka naye kennyininyini omuzadde akimye omwana we yagamba mutuufu nawe nalibaddeezi awaka waliwo bibayiki bino ebyokweyagaliramu bambala obugoye bwabwe bubeera bukomeeno ne basooka beetooloola lujja lukomeeno neeri bavuga ne bakola eri buli mwana alina screen enene oba okifuna bulungi omwana kyayagala at any particular moment kikola kibeerawo awaka abeerawo alinga maid ne maid baba hayalinga nabo hayalinzi kujja alanchi ne baddayo era ne bakoma basavinga olweggulo ekiro ne bagenda motoka evuga ati awasigadde abaana bebeefuga naye ndowooza omanya kati akomyewo ye mukulu akomyewo mu babo bano abato abatagenda muolide ndoza kisinzewo twandibadde twala bano okuwuma okitegeera mulimu amaka go nabyedera nga nze really santu temwanange kumulya mu maka ago especially bwe mba nakutwala nga ndaba tolina kyojja kufunamu kati oyo omwana gwe yatwala mu maka ago ddala yali agenda kufunamu ki anti oluganda olulaba oli agamba naye mudangizi olinga agamba nti abaana si bange abo bamperezeeko muki naye gye yabatwala mu mutima tanageri gyayinza kugamba mutowe nti siribakuddiza now my biggest question is here waliwo school of thought egamba nti abaana bano tubaganye for them to be exactly kyembadde ngenda okugamba abaana tubaganye okubeera kyebateekeddwa okuba tubateekamu ebya what is it let the children be no kubanga kati ffe singa naffe bazadde baffe tebatuleka to be what we are ekigera nabo ne weezuulira abe bwoba munnakatemba mutabani wetojja kubeera ekyo ayinza nokuba byokola tabyagalirako ddala ate kati singa nayo tebakola ati waffe ali got to do with coming back late tetulina ati wetutandika kumaca okujjawo nga rehearsal tuli late for rehearsal
kati singa abe bakugira nnyo wandibadde kyoli so ati alina naye wakutuusiza kuwadde platform naye kati bankugira nina ebintu bibiri nze mu bintu byensinga okwebaza kitange kimu he was so strict on me nze haji tabako bakibooko ze yankuba nandira luse era nze mwebaza ekintu kimu oli omusajja yankuba kibooko nankuba nangunjula nanfuula kintu kimu kyokka kyenagaana okukola kye yali ayagala mbeere yali ayagala nnyo mbeere engineer nze ngaokubala kwa nnema nze okubala omanyi neewunya nnyo neewunya nnyo ku senior 4 okufuna omwenda waliyo yagala ndowooza nali nsobola okukolamu enamba 3 honestly nga nsobola okukolamu enamba 4 ndowooza nzaze nakolamu esigadde nenkola nebampa omwenda ngate waliwo abakozemu ku namba esiga kawo neewunya nnyo era ndatagala balina era bweba naga nti yunebunoza ddala ebyokubba ndoza gyebiri nandifunye nga 5 kubanga nalisema kakati ekyo si kigaana but at what age kati nzija that's a nice question nze ekyo yali agala nnyo mbeere engineer neŋŋaana nze kino nga kyenjagala mbeere era awo nendiberinga bwe ndibeeringa nga nomuprovinga era before he died yaŋŋamba mu bintu bya kitange bye yajja yaŋŋamba nti ndi musanyufu olw'ekintu eki nti ekintu kye weewaggula okukola wakinywererako n'otuuka ku kino ekyokubiri olina ebintu bibiri bye waŋŋamba ng'oli mu buto wanga nti oyagala nnyo okufuuka omuzannyi wa firimu nanga nti tuyinza okubanga tokijjukira ne wakiŋŋamba oli mwana mutono nga nti oyagala nnyo ozanye firimu ndi happy nti ozanye firimu then nekyo kyeralina mugamba kyesijja banyumiza naye nga nakikola nakyo nekimunyumira nnyo ekyo kulamaga musajja watu ngenza okugendayo nga yafadda okufuna ki negamba byebintu byasanyukira naliberinga now comes ekibuuzo kya Graceeka at what age omwana akeera ku makyaba nnaku zino abaana ku ssaawa 11 n'alaba TV omuzadde n'atafaayo ng'omwana ali mu TV ku 5 am that is letting big nokomawo you left at 5 nokomawo at 11 era nga TV kyokka ebintu si byoze ennyumba isinjo si buli kimu kiryawo omuzadde ono n'akola kino nayoza ebintu nayera ennyumba namufumbira emmere namuleka ku TV nagera neyeba yemu no ku nsonga lwaki olwaleero olaba abaana bangi abato nga bambala galubindi TV bw'ava ku TV nadda ku laptop n'akendeeza paka ku simu ambe kyemutategedde letting them be tulina abaana fiya gye tubataddemu ffe nga baparents nti gwolowooza buli walina nekitone ekisajja oba ekikazi bagenda kukola birala nongeza bugeza kati omwana buli wakusaba okufuluma n'omudinayinga emikwano gyo Helen toyina kwagala mukwano gwa mwanawo ate mukwano gw'omwanawo bear it in mind tayina kuba mukwano gwo nabo bayina emikwano egyabwe bayina obulamu obwabwe so lwagamba nti ngenze ku kwakesha wadde shualist obunga eri kwakesha it is not necessarily nti agenze mu shualist tutisa nyoba tugenda kubatiisa lwansonga emu batadde mu fiya tugenda kubatiisa lwansonga emu kankudire nkudize ku graph okuva ku byo twasoma primary batuula abaana emitwalo gibeeranga 8 oba 2 secondary mu senior 4 ne batuula emitwalo 4 senior 6 ne batuula 2 university ne kugenda 13 okyegedde bulungi naye eva emikwano egisinza okuyamba gye gino gye wasanga after university gwolina emikwano gye gya primary mekanga mukyasobola okusigana ne mutuula ne munyumya wadde mwayagalana nnyo tegiwera nekikuyamba ki egye secondary gyo kikuyamba kati nekikuyamba ki emikwano gyofunye ng'okuze gye emikwano emituufu omwana toba naye olaba wakugambira nti fulumya university agraduatinze manya ne mu life agraduatinze bw'obanga wakyasobola okuwuliriza faafaagana naye paka awo naye eddembe lyonna lyonna lyewawa omwana mu senior 1 senior 2 gyeri musula senior 4 n'otandika okugulirira ebifo walulwe omwana wo n'amufoosinga
n'atuuka ku senior 6 oku senior 6 era n'agwa era n'owalirira era gwokyavujjirira omwana wasobola okufuna ekifo kya wonna wona okoze eki w'omusonsese n'agenda eyo era agenda okutuukayo nga we wamuwalula ne bwekuvayo era n'avaayo nga muwalule nga talina kintu neki bw'atakuleeta infact first year ogenda kuddamu okuwulira nti ate omwana ate olowooza ku hostel gy'abeera akyabeerayo nga bakugamba akanezi kamuwasiza bw'ayiise ali lubuto lukulu naye nga byonna byonna byava ku ddembe ne wakola ki olwaleero ne mu nnyambala olwaleero omwana eyasomera ekisubi omwana eyasomera buddo ne gayaza ne mu nnyambala ne mu nneeyisa obiraba nga bikola ki bamenyera okweyogera ffe twalina essomero lyali ku lubagala nga bayita brain trust nga buli gwe bagobya awantu nze bansuspending nga bulayo mwezi nga gumu n'ekitundu tukola ebibuuzo naddeeka nga nfunye ekifo tebambuuziza mbadde ensomawa bambuuzabuuza kirasi ki nenyingira brain trust nga mulimu abaana abakola enviiri mulimu abaana naye buli mukwano gwago gwoku brain trust mama we all let to be kababulire nedda mwe letting to be muji era ekyababuze simanyi bamunanfuna waliwo omukyala waliwo family bali awo kololo bali bano manyo bano abantu abali abanene ku mirembe gy'amiini bannaffe bavayo ngulu bakugira abaana baabwe nga basaba ine gundi yaba asisapulediini ene ya Saturday bano ba Jehovah Witness ne bakugira abaana baabwe bali bawala aba basatu banodhana nga bawala balungi naye nga abaana bali they are ferried from home to church from church to school kati nga holiday waka owulira abaana bali tebagetinga to interact with people oba with men or with fellow you know omanye oyinza okubeera boyfriend kyekyo banene boylava tebafuna ba boyfriends abaana bakoze newenjogerera kati bannange abaana bali omu agendanga mu 55 then 60 then mama ali 80 naye abaana tebafuna kwabakiinako nti owayi babagambako owayi omanyi abaana kyebagambanga nyaabwe ngagamba you people you don't go out olwo bakuze ne bagamba mami kino kyewatwagaliza kola emirimu gyofana eminga tebalina kyebayagala kola bakyala bakuze ne bawanika emigulu waggu naye nga yabakugira nnyo yabafuga nnyo bannange kino nkyogeza experience kimanyi newuliriza newuliriza nze omwana nja mukugira mu primary mukugira mu secondary bw'anaatuuka mu university anti kati kiseera kyeyagambye nti olina wootuuka n'oba takati university omwana afunye degree atandise n'okukololumu abazadde tuyitawo abaana at the end of the day netubalo nga tubataddemu fiya ate n'okulira ne abe kati nga wano weetudde n'omwana bwe yatuuka mu university abaana basomye mu single schools Florence ekindeetera okuboggolera omukozi gwenkozesa ku mulimu ewange saagala kampuni yange efe oba okifuna bulungi n'omwana owange sente zemuteekamu abeeranga omukozi owange nga njagala famire yange esigale ngeri successful okitegedde bulungi nze ekyokubeera awo nti omwana nga afaanananga bw'ayagadde naye nga buli boogera linnya lyange kabeera ono gwe bagamba nakibotte naye nga ki erinnya lyange alifaanana okusinga omwana lwabeere bweru nakola kati naabo benyini bongami mbadde ngenda kuboogerako ekigambo naye kambaleke kuba baleka gye bali mikwano gyo abo bawanika emagulu ku myaka emeke ataano banenya maama waabwe tewali ate kati nabo ate baba bafuga bati ate bandyononesebulungi okulungi baali bati okulungi mukigajingirawo olaba abafuga obulungi era bawanika amagulu kati olwakufugwa bubi kati okulungi bamukugejingirawa tumanye we tuyina okukoma omuzabo nedda tebafuna mbuto tebayononeka kati banonya abaana tebabalaba banonya abaana bajja kuzaala saala yazaalira ku kyenda tebagala bwagazibaddeyo sitole kakati nze nina mukwano gwange ye okuvala yabeerawo nga ye muwala obwana obuto bwonna bwe bazaala bwakasagala omwana banna mu abaana abato mwafunyerawo kati abantu myaka gyaffe mulina n'abaana yayina emeka obwana bwabakano okyali ku Delta TV mu program As Faith katukomewo nate tovaawo